Mukama yeebazibwe. Kansubire mwenna muli bulungi, abaami n'abakyala mugyebaleko byonna bye mutuusizzaako engalo olunaku olwaleero. Amannya bulamu Vicky Nabukeera. Nina akantu ke njagala okuba nga njogerako ko naawe ampuliriza, akayinza okufuula omuntu ow'enjawulo, kubanga ogenda mu Balomi 12 onyola okuyirugamba temufaanizibwa ng'emirembe gino, naye mukyusibola okufuula amagezi gammwe amaggya nga mukola bwe biri Katonda by'ayagala, ebirungi, ebituufu, ebisanyusa. Fuba okulaba nga ekitundu kyo nga tekikosebwa. Oba otambula mu lugendo lw'obulokozi, oba otambula nga ggwe omuntu ampulirizaako, fuba okulaba nga tokosa kitundu kya mubiri. Ffenna tulina ebitundu by'omubiri, waliwo emikono, waliwo luno olwala, waliwo omugulu, buli patisi zonna. Naye senga ekimu oba singa mbeera ntambula ne neekoona, okimanyi nti nno ebitundu ebirala byonna ebisinga bikosebwa, ogamba birumirwa wamu ne kino ekitundu ekifunye obuzibu. Buli w'obeera nga mu bulamu ng'omuntu wabaako ekintu ekimutuuseeko ekikyamu nga tolumirwa wamu naye, oyinamu embala etali ya Bwakatonda. Omuntu alina embala ey'Obwakatonda alumirwa wamu n'oyo alumirwa, akaabira wamu n'oyo akaaba, asanyukira wamu n'oyo asanyuka. Olumu oyinza okuba nga tolina busobozi nga waali agadde. Viki kitera okuba olumu okumbaako nga omuntu ayinza okugamba nnyina embeera gye mpitamu, nguba mulwadde naye nga tolina busobozi, nga wali agadde okuyimirirawo naye nga tolina busobozi, nga tosobola munnyula ky'oyitamu naawe, ng'olumirwa wamu naye nga oba I don't know how omuntu yayinza okubeera nga akiragamu.